ono gwani naye bamuyita mawa ono sebo gwani Kabugo Sharif. Kabugo Sharif Mwana wa Nkima muzukulu wa Mugema. Ono yani bampita mawa Haruna Kabugo. Mawa Haruna Kabugo. Kati wawulira Kabugo nga ono Kabugo nga nono Kabugo nga nono ye mukulu kuono kitegeeza ki? Kitegeeza nti ye mutabani wange. Kituufu ekyo. Kituufu ndi mutabani wa Mulumya Gwanga. Mulumya Gwanga oyo ye kitanga nzaala. Mawa kyekirongana Wali kiro leero nga weekyaye byo mbagamba abantu nze ndi kya Mudaki era ekyuma kya Mudaki ndowooza mulaba omwana saagala mu mbeera eyo mugambe nti ate Mawa omwana yoyo mwana mutabani wange era njagadde okumubalagana mmwe nga mukolagana nange time eyinza okutuuka nga ate nammwe batabani bammwe bakolagana naki n'omwana wange era nsanyuse nnyo ensonga lwaki mubalaza olwaliro si yekka gwe nina abaana abalala naye abantu bulijjo bagamba olina mwana Mawa nina abaana oyo ye Sharifu nayo Shadia Nakabugo ninayo Waruda naye gyali ne Shakila so ndi musajja ateredde ayina abaana ajja okuleka omukulu kubanga abaana mbaweeredde abaana oyo asoma amanyi bulungi kompyuta nga bw'omumanyi buli ekintu ekyo ekikwatagana ne kompyuta abisomye bulungi abiyize ng'ate akyali mwana muto kubanga lwagba nti muvuka wakiwagogere naye sebo gye bali Kale naye gye baleko ssebo. Ogambye ono taatawo bakwesiba Musajja tanneesibaako. abantu besiba ku bantu ng'omuntu anyirira omuntu alyokke omuntu amaze okikuba ate n'ava eri n'ayagala okunyirirako tetuganye nyirira naye era n'omusajja omulaba engeri gy'anyumya olwaleero kifaanagana bufaanagana. owulira otya nga Mawa yakuzaala? Sijja kugamba nti oba nti mpulira bulungi baki kubeera eriwo ekitabo ekyatondebwa naye era ndi musanyufu okubanga omusajja ono amanyikiddwa buli omu tegeeza mu mbeera eno singa oba ava ku nsi so akubula muntu gwe nkwatagana naye. Kakati muganda Kabugo okola mirimu ki? Osoma oli muki oli ki okola gwe? Muganda wange nda ndi musomi okuba kati embeera nga gye oli muyizi kusomero ki mu kirasi ki? Nsomera Kasubi Secondary School. Mbadde nkola senior 4 naye ebintu bya COVID byatuusewo nebituyiriramu naye nga manyi like ebyokukola ya computer software n'ebisigadde buli kimu ky'omanyi nga kikwatagana ku computer oba otuuse gy'olaga. Obikolerawa? Nkolerawo era Kasubi waliwo kakafe bagita Click Internet Cafe wenkolera ssebo nkola mu biseera bya holiday then wetuba tuli mu kusoma okola byakufunamu ssente oba onyumirwa bunyumizi okola byakunyumirwa? Muganda wange nsi we yatuuka teri byakunyumirwa nkola kufuna ssente sijja kulimba. So gwe ekitone ekyo computer awo ntegeerawo. So okyasoma oba wabivudde? Muganda wange so abivaako era nkubira gavumenti Muzeyi Buhabura pulezidenti w'eggwanga lino tukusaba otuyambe otugulira amasomero. Mawa omwana ono omusomesezza otya ng'obadde abantu babadde tebamanyi omwana oyo simukwese naye saawe nze kyendi abantu baba babitone enkola yaabwe kati saagala mwana nnyo muyinza mu bintu byamu ebyebitakannabulemu kugetawa kyobulaba njagadde banfubye nnyo okuba nti abaana bange mbaweerera ate bavudde buto nga basoma ekyo kitegekanyiza kati ekikwesa abaana abo simukweka ndi butama mulaga mu bantu naye njagala abesinga ennyo okusoma kubanga abaana ebiseera ebisinga bw'alaba kati oyo mwana akugoberera nnyo ku mukutu nze yabinyumiza nga simanyi nakumanya nti akola ki kyabiraba n'agamba Faruuko oyo mugoberera nnyo emboozi mukati nakakiripu ke nalabye wano naye olwokuba amanyi nti nze njagala nnyo ebintu by'okusoma kubanga nze mmanyi obutasoma mmanyi obuzibu bukola ki omwana oyo sibakweka naye abaana bange njagala nnyo obateekateeka munteekateeka era kinyambye nnyo ninayo n'omuwala adda ku oyo naye omuwala oyo era atasobodde kujja olwaleero Shadia Nakabugo singa abaddewo era wandimulabye naye muwala mulaba nti mwana muto naye si bano abononese
Nnoza nagamako ku pano nti abaana goyina okubakuuma ne bwoba mwavu ne bwoba nga tolina ssente naye omwana n'otetenganya akatono ako k'ofunye n'omuwaako katono ako k'ofunye n'omuweerera n'omugayidinga n'omuwa amagezi wakati omwana oyo ngenda mubuulira ebintu njagala ogulewo akawunti oba erina akawunti otandike empola kati maama we alina akawunti naye era ssente zaafuna asevinga ku ya maama we kwateeka oyo so tuli bantu abateeketeeke nateekebwateekebwa mu mbeera nti bwe najja mu Kampala nasangayo bannange bannabitone balutaya Jofula abo nenkolagana bamayinja Ronald n'embeera nabo ne babaako be bantuusa so kati ate njagala abaana kuba generation eno mutuufu yagala bantu basomye omwana oyo mu kompyuta mulungi nnyo mulungi nnyo ate ng'ekyo akyakikolera eno gyali mu secondary tannatuuka kugamba nti oba agenze eri okusoma mu kompyuta wabula njagala ate kompyuta agikozese bulungi kubanga waliwo kompyuta bano ate bempulira abanyakula ssente abantu mu banka era eyo njamuga nti ate yo saagala oyingireyo naye nga njagala nnyo era abalabye omukolo guno olwaleero omwana ono wonoobanga omulaza abantu abani wange tewaba kubuusabuusa ate mwana mulungi annayonooneka alina empisa omanye empisa teyetagisa kuba mugagga nnyo gwe olina okuteekateeka omwana wo n'omuteekateeka era zitobola mbeera kupano mbeera n'abavubuka abo ne boogera bye boogera naye baleka kubanga ne muteeketeeke muganda Kabugo atawo ono ki ky'osinga omwagalako tenjo kugamba nti musajja w'amazima mumanyiko w'amazima era waba ayogedde ekintu atuukiriza jasho olumu era nga wogimanyi oyinza okubaako nekyo kyoyogera nekigaana naye nga atuukiriza waba abayisa bulungi atuyisa bulungi sijja gamba nti atuyisa bulungi kuba wabadde oŋŋamba eri mukama omusajja talina buzibu oyo gwe mulaba talina buzibu n'akamu atuyisa bulungi ng'abalala era bakolagana nabo kakati we bagamba taata ne maama twalako omu okola otya ntwaleko omu Museveni akugambye ali Ntebe akugambye njagala kwaba abazadde bo babiri londako omu gw'ojja naye mbawa akasente mu kifeemu otwala ani kale njagamba nti ntwala muzeeyi muzeeyi ande muzeeyi mawa otwala muzeeyi mawa obaye omwana agambye mbwatwala muggwe musabbanga yabayise era omwana mutuufu kubanga taata ayamba omwana omuteekateeka abaana abo nga b'obalaba mbateeseteese nofatwa ate ke naabulaga ku muwala nolaba abaana bange bafaanana oyinza n'okugamba si baana bange obeera ku bivulu mawobeera mukati mawobeera busiya obeerawo naye ng'obuvunaanyizibwa okubeera n'abaana si kusiiba nabo ng'obakuba mbooko ng'obakola naye lw'omufunyeeko oba lw'ofunye akadde n'oyogerako naye yogerako naye kuba naawe abakola mu ofiisi obasanga ng'akeera ku ssaawa 11 n'agenda mu ofiisi n'adda olweggulo 12 n'adda mu bitabaata alaba bw'aba looya aba ntuna mu misango gya nawoza enkya naye kikukwakatako ofunayo akadde n'oyogerako n'abaana oba ku ssimu oba ku ki kubanga nze omwana owange nsinga nnyo n'omukubiriza aba takyogedde okusoma abaana balina okusoma muganda baabwe era Faluku njala nkikubuulire omwana owange kyemusiimako nti okugamba nti ekintu ky'okusoma kubanga omulaba muvubuka naye talina nnyo byayingiddemu bya kiyayiyayi okujjako Museveni ono yatukola obubi kubanga omwana oyo singa kati agenda muganda wange njagala nga tumaliriza taata ono kyesinga omwenyumirizaamu era omuzadde omulala yenna afubye buwadde mbeera erabika etya oba etya afubye okulaba nga tubaawo n'okumva n'ensoma kosa ne baganda bange covid abayisizza atya mmwe covid yo atuzizzaako emabega nti oba olina pulaani zo nga onagamba nti myaka ebiri wegiti maaso nyina kuba nga nkola kino olwedde kati atuzizzaako emabega kuba olina okuddayo ate n'okompaseti nga gino emyaka egifudde naye ate ku sayidi eyange anyize ng'omusomi naye ate ludda nfunyemu nti era nsigadde enkola nenfunayo kasente kuba nfunye opportunity ekola ate
kiki wandimusabye mu kamera essaawa zino yakikuma ogamba kati njagala aki omuzeeyi oyo gemulaba kyenandi musaba nakikuma kisabe kati wano sijja musaba bingi naye ate teyakinyima naye jasitanatuukiriza saba laptop emulemye simanyi oba emulemye naye tannagimpa buwi oimawa laptop y'omwana eri kuki laputopu y'omwana njagimuwa kubanga nasooka nendowooza bye yali akola saasooka nnyo bitwala nga byaki kubanga omwana oyo yatandika ng'agenda waliwo bwe bazanyazanya ku kompyuta nga nze siwagala ng'akyali mwana muto bugeemu obwo naye nga buli lwebba bw'ati agenda mu ki geemu kakati omwana oyo nga nze saagala agende mu geemu naye ate ekyanyamba nti teyayayuka era bwe yaŋŋamba ekya kompyuta ne mubuuza ogenda gikozesa ki kubanga nze ebya kompyuta simanyi bulungi tegeera era yagimuwa omwana akimanyi musabire muwedduwa tuve wano omwana okusookera ddala jangu sembera njagala Allah Nyazimungu ono yatutonda otuyambe omwana wange ono nga bwali Sharifu Kabugo nsobodde okubeera naye mu mbeera yonna ennungi ayisaba Allah omwana ono omusobodde okusoma kubanga okusoma kisembayo ndaba wano singa nange ebitabo byange tebyalinga bya Ssejjirinya nga bitankana ate osanga nandibadde wala nnyo so nze focus njitadde ku Allah ansobozese nga bwansobozesezza okuweerera abaana bano bannyambe nabo basome kubanga ekyo kyenjagala akagambo kakasemba eri nja kutwala guno mukisa okumwebaza byonna byankoledde nebyakyankolera yebale kutulabirira ffenna abaana be ne bamaama affe tweyanza nnyo abalabirira omwana gw'olina omuteekateeka omwana ne bw'aba agaanye okusoma gwe tomukuba miggo naye mubuulire kiki ekiri mu kusoma omuntu bw'asoma kiki kyafuna kubanga omwana abange nja kulegeeza Faruku sijja kulimba ndowooza baakopa kuba nange nze mpise mu basajja bangi mbadde nabo nga bwe bamanyi amadi basemakula naye nga siri muyaayi kola n'emirimu sente nesifuna naye nesigala nga ntambula nabo nga nnyweredde ku mazima kati nsaba abazadde abaana mubaweeyo nnyo naddala mu covid muno eyo nnyo abaana akadde mubabuulirire baleme kufuna bizibu kubanga singa olabye ku muwala wange wano muto bw'ati naye muwala mugimu era bw'omulaba osobola n'ogamba emmere alya muwala afaanana bulungi so nsaba abantu bena ne gavumenti njikubira omulanga otuyambe kuba gatunulira omwana oyo singa ali wala singa naye n'atera omuggyako engalo kasente kange gavumenti yekufiiriza naye gavumenti enfiiriza omwana yandibadde ali mu 6 nga 6 agimaze kuba omwana wamala 6 tasobola kubanga omwana abange saagala babenga Ssejjirinya era empapula muzikuume buli we luli lukwate ogambe nti nze nasoma taata wange yampeerera tweyanza nnyo tweyanzege abadde mutabani w'amawa mwebale nnyo mwebalire ddala